Ebipya byongedde okuzuuka ku Maama Tonka ne batabani be beyeezaalira olw'emmaali ya bba omugenzi. Eggulire eno twasoose kulikulaga agataliiko nfuufu ku lw'omukaga lwa ssabbiiti ewedde nga bamulekwa okuliyinginiya Bashir Matovu basimba n'amaala ne nnyabwe Justin Kyabangi ng'ono nnamwandu wa kitawe Livingstone Lubega. Kola trespass nga bankwata nga abasirikale bampita bulungi nga balina bye tugenda okwogera. Natuuka wali bano tebaliiyo nga bagamba okola trespass mu kibanza ekitali kikyo nga banyingiza mu nze ndowooza ne muba nga muli batuufu mulina omulimu gw'okwetondera omukyalo ono abasonyiwe nga temumufukamiridde oba leero oba olulala wakiri abaana bamwe babeere n'omukisa. Kati yinginiya Bashir Matovu aziwano ku kitebe kyaffe mu Australia okwongera okutangaza ku nsonga zino. Bano ku lw'omukaaga batungira Busaana mu disitulikiti y'e Kayunga omumyuka wa RDC Trevor Baleke bwe yali agenzeeyo okubatabaganya. Yinginiya Matovu omukozi mu KCC ayongedde okusimba Nakakongo nga nnyabo ono bw'atakyalina wadde obuyinza okwegazanyiza mu bintu bya kitaabwe omugenzi kyokka n'amujjukiza nti bamwagala nga batabani be. Bwe yakola eddaame kuba ye yafa mu 1990 yakola eddaame naye namwandu ayogerwako teyamuwa kantu konna. Ettaka yawa abalenzi aba babiri Matovu Bashiri ne Lubega Moses be yawa ettaka. So omukadde teyamuwa n'abaana abawala bonna yabawa bikopo na bintu bya munju. Kakati ensobi yange nga inginiya wa KCC Matovu Bashiri eriwa. Ekisinga okweraliikiza Matovu kwe kubanga nnyabo ono alina abaana be yazaala awalala abayinza okwagala okugawana ku bintu bino era nga mu kubigabanya nnyabo yagaana omugabo ogwamuweebwa nga byonna yagala abiddukanye kitole. Omukadde twamusaba tumuwe obukadde 8 agenda anoonye ettaka wonna waakola ki wayagala bwaliwo mu kaashi olwo nga tugaba. Omukadde sente n'azigaana. Ekyokubiri ewaabwe si wala nnyo era kiri mu Busaana Saabukawunti yagaba naye ettaka nga jjajja afudde. So ettaka eryo alirina si mwavu. Awaka wennyini alinawo ente 7 alina embuzi 8. So kati omukadde asalewo 2 tumugulire ettaka awalala akoma okugugulana n'abaana be. Matovu agamba nti n'ennyumba nnyabwe mwasula be bagizimba kyokka mu kugabana baasalawo okugiwa mwannyinaabwe Maureen Nabukeera kyokka nga nnyabwe tebagimugobangamuuko ng'okugiwa Nabukeera mwannyinaabwe nnyabwe yali ayinza okugiwa abooluganda lwe begazanyiza omwo nga bwe guzze gubeera ku ttaka nga nnyabwe akkiriza ab'enganda ze omuli ne bakojja b'abaana bano okulikozesa. Desemba 2023 ne tuteesa ne tugamba bwe tunaagiwa maama ennyumba taagigabire beewaabwe ne tusalawo ennyumba eyo tugiwe Nabukeera Maureen Peace abeere nga yagikuuma n'omukadde okutuusa lwaliva mu nsi. Agamba kooti yabawa olukusa kugabana emmaali ya kitaabwe yonna era nga tulaze ebiwandiiko ebiraga ebintu nnyabwe bye yagabana. Matovu alumiriza nnyabwe okubuna amaliya okuva kitaabwe lwe yafa mu mwaka gwa 1999 nti era beetegefu okusigala nga bamulabirira wabula nga bwe gutuuka ku mmaali yagabanibwa we baawukanira kubanga ye ebintu yali ayagala kubikosa n'abakika kye. Tulina taata waffe Lubega afa 1990. Taata waffe omulala gwe bayita Kasozi afa 1992. Maama waffe Lubega Justin alya pensioni w'omugenzi Kasozi nga namwandu abaffe namwandu emirundi 2 ku booluganda 2. Ekyokubiri kye nazuula ne kooti kye yazuula Lubega Justin nga namwandu talina marriage certificate ekakasa nti yafumbirwa omugenzi mu mateeka. Matovu asabye bonna abalaba eggulire lino baleme kubasalira musango ng'abaana naye abantu abeekuutiza ku nnyabwe baagala kunyaga bintu byabwe ate nga bakoze buli ekisoboka okukkanya ne nnyabwe ono naye nga basiwa nsaano ku mazzi. Ebikwatagana ne maama wange bw'afuna ekizibu nsobola okuyambako naye ate sisobola kumufuga.
So nsaba bannayuganda bonna bansonyiwe, nze nina wenkoma ku maama wange. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.